Alright, obwedda kyennindiridde kirabika kituuse bassebo ne bannyabo. Omusajja eyapatana Muhoozi Kainerugaba nga munnamawulire wa CNN ate nga munnansi w'eggwanga lya Kenya, Larry Madowo n'olwaleero afumisa omusumaali omulala. Enkya ya leero Muhoozi Kainerugaba akedde ku makya n'akola post. Post eyo gy'akoze nga akola obulumbaganyi ku embassy y'eggwanga lya America. Kyembirivinga nti abakulu abamusingako ne bamutuuza ne bamugamba no, kyokoze kikyamu. Muhoozi Kainerugaba agenze n'adeditinga post eyo n'atekayo post endala nga yeetonda. Akasajja kalala Madowo kaleke kabadde keebase oluzukkuse bwe bapa katuukidde ku post. Post olugirayo kati ne kagiteekako caption. Muhoozi avuddeyo n'agamba nti I want to apologize to our great friends, the United States, for my earlier tweet that I have now deleted. I was being fed with wrong information. I have spoken to the US ambassador to our country and everything is okay. We are going to continue our military cooperation as usual. Nekagamba nti bro is the head of a whole country's military and the president is son, but tweets random offensive things and is forced to delete them and apologize when reality hits. Naye Larry Madowo Larry Madowo yapatana Muhoozi yagamba gwe ngenda kukubeerako mpaka because guno mulimu gwange. Y'omuntu omu avuddeyo ne balaga eggwanga the incompetence of some of the government officials, not only in Uganda only, but mu nsi yonna yonna. Yapatanako Samia Suluhu nga buli lunaku naye ate ye Muhoozi amupatanidde emyezi egiwera ena akyamulina era nkulaga buli nsonga. Now eno tweet yagitaddeyo after tweet gye yataddeyo in the morning bwe yabadde nga in the morning yakedde ku makya tuteekayo tweet nga alaga Barbara Itungo Kyagulanyi mukyala wa Bobi Wine embeera gye yalimu we bajja mu maka ge. Eno nayo njirinze Larry Madowo alina anytime agenda kubanga agyogera kuwabula asoose kweno kyemmanya like abadde yakafuna time. Now olunaku lw'ejjo basebo ne bannyabo ku mukutu ogumanyikibwanga ogwa NBS wabaddeyo show emanyikibwanga Frontline. Frontline eno bakyaza abantu ab'enjawulo okwogera ku current affair ku side ya government, bakyazaayo opposition, bakyazaayo buli wamu basically to discuss what is going on in the country. Ensonga esinga otambula mu ggwanga Uganda basebo ne bannyabo si ndala nsonga ya Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Namboozi yavayo n'atugamba nti Bobi Wine musajja wa njawulo, nti okuva lwe yayingira ebyobufuzi by'eggwanga Uganda tewali lunaku amawulire g'eggwanga Uganda we gaali gakoleddwa ne getwogera ku Bobi Wine, oba tewali lunaku lwe baali batudde ku talk show nga Barometer, Frontline n'endala ne bata mentioning linnya Bobi Wine. Now the topical discussion ku Frontline yabadde Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, who is still currently in hiding. Omukulu amanyikibwa nga Chris Balyomunsi basebo ne bannyabo ngono minister wa ICT mu ggwanga Uganda yabuuziddwa ku mbeera ya Bobi Wine ne bamubuuza kituufu government enoonya Bobi Wine. Chris Balyomunsi n'agamba no one is looking for Bobi Wine. Naye nga adumira amagye nga naye ali mu government ya Balyomunsi yagamba nti Bobi Wine tumunoonya whether dead or alive. Now people started saying ani mulalu. Njagala owulirize ka clip kano ka audio nakafunye ne ngamba no when nafuna time ngenda kukazanyira abantu bamanye exactly what
the country is going through. This was what they asked Chris Baryomunsi. Kagwanjala yamubuziza ebibuuzo bino bwati bwe yabizze muwuliriza. Whose word should be taken? And there was a raid. Can you explain the raid at Honorable Robert Kyagulanyi's residence? In all politics, the raid, I have not got a detailed briefing, but I have also followed the narrative on social media, especially the explanations by Honorable Kyagulanyi's wife about how many 40 to 50 soldiers invaded her house, how she was assaulted, and so forth and so forth. And well, I don't have details, but I have condemned what she described, if at all it happened, because it is unjustified, it's uncalled for. Being a wife of Honorable Kyagulanyi is not a crime. So, and internally we shall find out if at all there are soldiers who breached the rules. They should be handled. Now, bino ebigambo yabyogedde gye ekiro ku show ya Frontline ebeera buli lwakuna. Bugenzo okukera ku makya nga CDF ate ekifaananyi ekijustifying nti bano abasajja yes bayingira mu nyumba ya Bobby ne batulugunya mukazi we. According to the picture you seeing on screen, Baryomunsi agenda maaso ayogera bw'ati, wuliriza. But again, from my explanation, I was not very much convinced that the extent she was giving is what actually happened. Like she said, they pulled me, hit me on a pole, I got injured. With my medical eyes, I could not appreciate the injuries. It's exaggerated. Yeah, there is a sense of exaggeration. That's my own assessment. Mu assessment ya Chris Baryomunsi agamba nti Barbara Itungo ogamba abantu Bannayuganda nti abasajja banyambula, abasajja bantulugunya. Ono omusajja alina omukyala ewaka. Chris Baryomunsi agamba nti Barbara Itungo exaggerated. Naye Katonda ono munene. Bino yabyogedde ekiro ku show ya Frontline. Bugenzo kya ku makya nga CDF akulembera amagye Moses Kainerugaba atadde ekifaananyi ekyo. Kati Munnayuganda yeebuuza, Baryomunsi ogenda kugamba kyensi? The same Baryomunsi yagambye nti state tenoonya Bobi Wine. Akulembera amagye mu state Baryomunsi gy'alimu n'abaawo n'ategeeza nti tuli mu kumunoonya whether dead or alive. Kati Baryomunsi okimanyi nti Baryomunsi agenda fuuka another Enanga. Tewali mulimu gusinga kuba muzibu ng'ekifo Chris Baryomunsi kyalimu. Nti agezaako okulaba nga alongoosa ebibi mutabani wa mukama we byakoze. Aba yakalongoosa kino enkeera mutabani wa mukama we n'akola ekizibu ekirala. We babadde mu parliament, Oweekitiibwa Right Honorable Joel Ssenyonyi yabadde asse Chris Baryomunsi. Now, Chris Baryomunsi we mulaba kat right now ndabira ddala nga atandise okufaanana Dombo. Gwatamanyi Emmanuel Dombo ye spokesperson w'ekibiina kya NRM. Musajja wattu avaayo n'akola statement ng'agamba eggwanga nti kino bwekiti ne bwekiti NRM tekikolangako. Wayitawo essaawa ntono nnyo kyabadde avumirira kyennyini exactly aba NRM ne bakikola. Musajja wattu n'asigala mu butuufu nga n'atuuka ku level y'okulabika nga ddiikuula ku show zino, because zino show buli political party eteekako ereeta omuntu okurepresentinga. National platform ya so blessed and glad tutulina abasajja abamanyi oluzungu, aboogera, aba articulating ensonga, abasobola otuula ne bana abasajja ba Chris Baryomunsi nga balimba eggwanga. Benjamin Katana yabadde asse Chris Baryomunsi ku TV nga mubuuza ekibuuzo, naye nga mu butuufu omusajja wattu Baryomunsi atuuka ekiseera nga mu butuufu talina kyakuddamu. This is a fella, I believe he has children.
And I believe he has a mother, he has a sister, he has a wife. Muchala wa Bobi Wine bamuteekako embeera gye bamutaddeko, and this fool says ti Babi Itungo Kyagulanyi exaggerated. Can you believe this? Can you imagine? Yene eggwanga lye tuli mu Uganda. This is a country where we in. Oba njogedde katuufu simanyi. Anyway, lye eggwanga lye tulimu. Minisita wa ICT avaayo n'ayogera kino, ow'amagye n'akola kiri. There is no way osobola kukakkanya mitima gy'Abannayuganda ku bye mukoze Bannayuganda bantu mmwe. Ate mufo kye mwandikakkanyiza mwongera kuteeka bisago ku mitima gy'abantu. Mwongera kuteeka bisago ku mitima gy'abantu. Nze nkugambye Babi agamba abasajja bano buli kye baakola baalinga bakirikodinga. Whatever they were doing, they were recording each and everything. Muhoozi has just justified it. Akitegezeza eggwanga nti alina buli kimu. Footage yenna. Because Babi wabanga Barbara Itungo Kyagulanyi wabanga obali because abakulaga nti mu kwogera kwe yagamba baamutuuza wansi. Okuyingira omumenya yeekweka. Ne baggulawo ne bamugjayo gyali ne bamutuuza wansi nga bali mu kurekodinga n'okukuba ebifaananyi. Ne bamubuuza bbawo aliwa teeka password y'essimu mu gundi n'agaana. Kuba n'abasajja obusiru bwe baliko tosobola kunkakasa nti Babi we baayuza essaati ne balaba amabeere tosobola kunkakasa nti tebaalikodinga. Ebisajja bisiru bino. Era trust me, at one point we are yet to see either clip oba a pic of Babi nga amabeere geetadde. Because ye agamba nti essaati baagiyuza amabeere ne geeta n'abanga dda muli neera nga baali bakwata. Okategedde? Okategedde? Tambuza video.